Eno ebbaluwa yawandiikiddwa ssentebe wa Nakasero Fawcett Village Haruna Bwanika ku Lwokubiri lwa wiiki eno ng'asaba omubaka akiikirira Bufumbira South mu Parliament Alex Niyonsaba okubakwatirako okulaba ng'emirambo gy'abavubuka Isaac Tugume abadde yeeyita Kabyaya ne Innocent Musabe amanyiddwa nga Zaake okutwalibwa mu disitulikiti y'Ekisoro gye bazaalibwa. Bano tukitegeddeko nti be bamu ku bavubuka 6 poliisi bye yasindirira amasasi agabattirawo ku bbalaza ya Ssabbiiti eno e Kamwokya. Poliisi yategeeza nga bwe yagwa mu lukwe lw'abavubuka bano nga bwe baaliko ensimbi ze baali baagala okunyaga era nga bajja babalondoola. Bano ababbi babadde mu lukalala ba poliisi yaffe wababbi tubadde tuli mu muyigo y'okubalondola kubanga badde ekiseera nga badde kiyise nga badde bateega abantu nga bava okugyayo ssente ne babalumba ne bababba ssente. Baabasuubuzi b'e Nakasero ebyogerwa poliisi babiwakanya. Era nga si babbi kubanga emirimu gye babadde bakola tebabaddeko na misango tebali tubafunangako lipooti yonna tuba balina kye babuzizza. Bagamba abavubuka bano baludde ebbanga nga bakola nabo. Batubuulidde n'ebyaliwo ku lunaku lwe baakuba amasasi nga n'okuttibwa baali badda waka. Batera kunnyuka wano ssaawa 12 oluusi emu nga wabadde waliyo emirimu naye engeri gye baali bakola lino ekkubo tewaali mirimu era banyuka ssaawa 11 ne baddayo. Nya boda wali ne bajiwa 4,000 buli omu ng'ataddeko meka 2,200 ne bagamba tugenda wa ku Ludaka Bukirwa kana gakubo ng'ovudde mu Wanda Road oyambuke wanga Mulago wano bagiyita Mulago wano kakati we baali bagenda nga aho ngo we basinkanira ki amasasi. Abasuubuzi bagugombodde ab'ebyokwerinda okukozesa eryannya erisukkiridde ku bantu abataabadde na byakulwanyisa. Kubanga babbye eddala nga bali mu kitundu nga mwe basula ate nga bachairman ababatwala mwe bali ate nga ne police posts mwe ziri mu bitundu lwaki tibazeeyambisa ne bambega be balina okubeera nti bakka mu bitundu ebyo ne banoonyereza ku bantu abo okubakwata. Poliisi erina cameras nnyingi sobola okukwata kamera za ebifaananyi by'abantu ne banoonyerezaako okusinga okubatta. Ensonga eno n'ababaka ba Parliament ebadde basoza bakkonadde era olulabye omuduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba ne minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Major General Kahindo Tafiire nga balabiseeko mu kakiiko k'ebyokwerinda gye basookerezzaako nga beemulugunya ku nkozesa y'emmundu. But if you are killing a person who is lying down on your orders, Mr. Chairman, and the information I want to give, is that really sorting out suspects or execution of people? Did they deserve that in a civilized country like Uganda, where we all stand to defend the people, the lives of those who can't speak for themselves, Mr. Chairman? We need this clarified. Mu kwebazaako Minisita Tafiire avunulidde ekikolwa kya poliisi ku nkozesa y'emmundu. I regret what you said, that Ugandans were gunned down on mere suspicion. This is contrary to my policy directive, and I've called for a report of the incident. And those responsible will be held to account in accordance with the laws of Uganda. Yaddumira poliisi mu ggwanga Abbas Byakagaba ategeeza nga batandise okunoonyereza ku nsonga eno. We are taking it as seriously as it should be, and at an opportune time we shall be able to account to this committee, to the people of Uganda. Mu ngeri y'emu poliisi egambye nga bakyanoonya omusajja waayo agambibwa okutta Julius Ssemwaka eyali avuga emmotoka etambuza ebyamaguzi ku nkomerero y'omwaka oguwedde.